amanya n'eddoboozi Senga Sebbanga president w'abakomediani naye nga ndi wano n'akamwenyumwenyo ke mulaba essanyu ngudde mu bintu ku ssaawa zino ndi wano ku Salake promotion Salake record label Planet Salake Planet eno record label bansayininze nga brand ambassador naye nga mu kunsayininga nga brand ambassador bampadde ebintu bisatu byenyina okumarketinga n'okupromotinga n'okubrandinga ngenda kubanga mpromotinga Salake Planet nga record label ate ne band gye bayita Blue Note band ate wamu n'omuyimbi gwe bayita Forona so bangambye nti Senga Sebbanga tukutunuulidde ebbanga ddene tukulabidde ebbanga ddene tubadde tugoberera ebbanga ddene omanyi kye bayita promotion omanyi kye bayita marketing omanyi kye bayita branding Senga wanjise ani akufunira buddiiro buno nsobola okugamba nti Mukama ndowooza atuusizza ekiseera kyange ndi mu sizoni yange kubanga olaba emirimu egizze mu muddiringanwa mingi nnyo nti ku ssaawa zino naakamala okulinnya ennyonyi nabadde Dubai bwe nabadde Dubai nafunyeyo business nze era brand ambassador owa restaurant esinga mu Dubai mu kibuga kye bayita Deira bagiyita Mpombo restaurant y'Abannayuganda era eriisa Bannayuganda era buli mwezi nja kuba ngende Dubai nali sinabagenda Dubai nafuna era endorsement ne bannanga aba Tusano Combined Uganda Limited basangibwa ku Lubaga Road awo batwala abantu weeru ate ne Baloni and Sons ab'omu Mabwemberenge nabo ne bampa business kojja Kimbowa nampa business SC Sports Club Villa nayo bampadde business era nze brand ambassador ne kusaawa eno kati ate nze brand ambassador owa Salake Planet zizenga nange ebintu bingi nnyo mulaba nze David Lutalo faba muli emabega okumufuula namba emu Pastor Bugembe okubeera namba emu mu gospel Senga Sebbanga nze muli emabega Spice Dani naku zino mulaba yeeriisa enkuuli yazimba amakage akoze studio ayina office kati omu ku bayimbi abagagga mu Uganda betuyina abakyala Spice Dani nze muli emabega Eddie Kenzo Musuuza era olaba buli wembeera erinnya Eddie Kenzo terimva mu kamwa aleeseza awaadi zonna n'endala tuzitutte mu Uganda Museum nga ziyitiridde obungi so kati Eddie Kenzo ffe tumuli emabega tumupika ekirala nalina bannanga abanzalawa naliko ku pulogulaamu emu ne baganda bange baali babiri Muhangi wamu ne muganda wange Mariachi ne babuuza muganda wange Muhangi ekibuuzo ti Senga Sebbanga lwaki tumulanga mu comedy store naye n'abeera ng'omu ku baperformer n'agamba nti Senga Sebbanga tasesa ekintu ekyo kyannuma nnyo kyankuba wala nnyo nawulira ddala nga mpeddemu amaanyi ne bamubuuza n'omubuuza nti lwaki tomutwala era ekirala n'addamu n'agamba nti bafaani bange tebannaba munsaba omanyi be balonda nekineewuunyisa nnyo nnyo okupromota ng'oyo oba omuntu yandibadde akwata ku bannabitone ku buli muntu nze bwe nadde waka Seebaka nakakati mbadde nkikolerera naye nebaza Mukama kati levo gye ntuuseeko kati ndi international ndi wakabi mulaba byendimu so kati ate nange sikyamwetaaga nnyo era ndowooza ekisigadde gendayo kumwetondera ne mugamba nti muganda wange ndowooza wano wentuuse noba tontadde mu comedy store nsobola okuyimirirawo nensigala nga ndi wakabi ogambawo kiri gwosesa nze nsesa because kyekimpeeseza omulimu obutakwatagana abo ne omukulu Alex Muhangi bwava ate wali ebyo munno mu kibeerawo omuntu akeera ku makya n'agamba akasajja ako kantama akasajja ako sikaagala si nze nzekka asoose ne bakyali bange gye bali n'omusanga nguli ng'aganze David Lutalo simwagala n'omubuuza yakola ki nga talina kye yamukola bayiza beka nkubuuzeyo n'ekibuuzo gwe David Lutalo wali omulabyeko mu comedy store esi wakabi gwe wamugaana value olenza okuba tosobola kusasula ssente zireeta David Lutalo ku comedy store batula ku mmeeza n'amugamba nti munnaye nkwagala ojjeeyo n'amugamba nkuwa miliyoni 2 David Lutalo n'amugamba nze ndiwa miliyoni 7 kyoyagala okugamba nti nawe oli musajja wa bbeeyi kati kusawo zino okyakibuuza gamba buga nti kati okakasizza ensi singa Muhangi avaayo najja n'akugamba nti njagala ojje mu comedy store omusaba sirenga mmeka alina kuba na sente eyo bizinensi era namwe baganda bange nammwe mukiraba mutuula ku mmeeza ne mwogera nange mmanyi sente nezinjamu era singa oba ongambye nti Sebbanga nkwetaaga mu comedy store
era nange sobola kusaba sente Maria Kizasaba era nsaba sente ezijja mu Ssebbanga nze sirina malala bali abasinga bakutwalanga local comedian kekaseera nti kati tukakase ensonga lwaki ndi wano leero obbakakasa nti sikyali oli gwe musuubira kati ndi international nasobodde nengena nenkuba she Dubai mu kifo bakiyita Club Silik ekyabannayuganda be basinga okikyakaliramu oyo ali yeyantegese teyantutte nti muzungu yeyantegese oyo omulenzi yava eno bamuyita DJ Lam wamu ne mwana mulenzi alinnya nerabiri yategekanga amaato aga boat cruise bebaliye Dubai tebantegese Dubai wokka ne bantwala ne Abu Dhabi nga bantwala nga superstar nze hotel gye nasuzeemu ze zimu ezisinga mu Dubai bagiyita Hampton by Hilton Dubai gwegenda ogisaakingi nasuzenga abaminisita naye emirimu okitegeera kati mukyo Mukama yanteekateeka nnuŋŋamya mwoyo mutukuvu yannuŋŋamya na bino byenjogera nze nsooka kusaba okutuula ku seeti kibula nti njogera ebintu ngolaba bikwatagana biri organized sirinzekka ndiko mwoyo mutukuvu Ssebbanga ow'emyaka 5 emabega ne wakakati oli saagala namumanya lwakuba nti kibi nnyo okwerabira gye wava ne gyolaga oba tokola ki toyakulaba oli Ssebbanga yali bubi nnyo Ssebbanga yali atambuza ebigere Ssebbanga yali asula mu mazzi g'ennamuŋŋoona kati ngenda basapulayizinga amaka gange ennyumba gye nzimba sigenda giteeka mu mawulire wabula nja gijjayo ng'ewedde nammwe mujagamba waawo teeka sente wookola ki ate ng'abantu be bagisondera sente anti yange abantu bawafaani waabwe ekyennyumba oba kino kyendi kiyinza obbatawaanya abantu be batuwagira era be banfudde owakabi nentuuka ku eno levo gye mulaba eri international era abantu baagala Ssebbanga akulaakulana tebaagala oli Ssebbanga buli kaseera abeera akaaba kati bw'onoddamu okundaba nga nsabiriza tekiriiyo ate awo nja kuba nsomugenzi nga tulaba wano mama kinene kiki ekigenda mu maaso naye oyo ye muwabuzi wange president's advisor wanyi mama senga Ssebbanga esente zanyaga omukulu ono akuwaako zakola sikunyaga mama kini omukulu ono sente owajja otya okukwatagana ne senga Ssebbanga twalina ekivulu emitiana ogamba yaludde nga ndaba mu ati oba mu katemba yogera nnyo mu kati naŋŋamba naye mama kinene mbadde nkwagala tukolagane babiri kati tulina emikolo gy'embaga gye gyatugatta nembuga nange nkola mikolo gyambaga naga nange tujja gikola tubuulizaamu nga basenga ati netutandikira awo Ine. wangi taata biki by'osinga okuwabula senga Ssebbanga ono agambye oli muwabuzi we ng'omuvubuka omanyi apaala nangemuga nendedde ekyo tekikola kati wenyanukula nemuga nedda ate awo tebayanukula bwe batyo balina olina okuzza eddoboozi wansi naddala nga mu maka tebatera nnyo manyi abavubuka mwegomba ekisusse kati ateeka nemugamu yasuwe batebakola mba muwabula mu bufunze oli mumuteekateeka kuba musajja kyamuteekateeka abeere omusajja ow'amaanyi ne mu maka ofuna obwambasada buno obw'enjawulo ate musajja ogamba tewasoma oluusi tebakubira amasimu ne bagamba twagala kuwa bwa ambasada n'otyamu ogamba oluzungu luno obanga mbaokwogera oluzungu olw'ensonga ndi mulokole bwe nali sinaba kulokoka nali neemalamu amaanyi ng'era mmanyi nti omuntu ataasoma taba na mugaso naye okuva lwe nalokoka pasita Bugembe n'anteekateeka n'andaga bayibuli n'aginsomesa sinnaba gikwata nga bw'onooganda Ssebbanga nti bayibuli agimanyi nnyo naye ebiseera bisinga kati buli kyenkola kiba mu bayibuli ti bayibuli erina bwekulambika nti Mukama akusitula n'akugja mu nfuufu n'akutuuza n'abaki n'abalangira ebyo bimu byayogerako okubeera nga tewasoma nobeera ng'osayininga endorsement bweziti osayininga contract bweziti kitegeeza ti senga Ssebbanga Mukama yakujja mu nfuufu n'akutuuza n'abaki n'abalangira nti buli kimu fe abeesiga Mukama kisoboka awo wennyini abawagizi ba CRK abatawulira Luganda osobola obanyonyola mu luzungu katono nnyo kyotuuseeko kati mu kyo kikola omulimu nga guli perfect mba ne interprinter so kati mwekyo mbeerako nga bwe gayi kati ntambula ne Mama Chine kyesitasobola ne ngamba Mama Chine nti awo Mama Chine vugawo kati ab'oluzungu abawagizi bo bagambe kyotuuseeko leero kale mu luzungu kyentuseeko I'm very happy to be here because I'm blessed. I have a good job, a new job. I'm a brand ambassador from Sarah K Planet record label. Thank you so much. God bless you.